said you are delivering rumbuye to Ugandans tomorrow, whatever way agamba sawa meka. At 3 in the morning. We are jamo parliamentary committee oluzungu ne lubula. You've misquoted what I said. Do you know escort gundi tefanata tuli wano tutulya kalo tutegeera tulya ku pizza milkshake n'ebiringeni. We know what is wrong. But instead of putting all your energy and power in fighting the race of Ugandans who are dying in Southern Sudan, yes, you are there looking for such toleko. What type of foreign minister? Baba malala yazura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazura bino wokutewafu ate wajja wano mulanga abatasaaga zino channel zona bezaba doctor n'abamu abalangirako obulango batya. Said you are delivering rumbuye to Ugandans tomorrow, whatever way agamba sawa meka. At 3 in the morning. We are jamo parliamentary committee oluzungu ne lubula. You've misquoted what I said. Do you know escort gundi tefanata tuli wano tutulya kalo tutegeera tulya ku pizza milkshake n'ebiringeni. We know what is wrong. But instead of putting all your energy and power in fighting the race of Ugandans who are dying in Southern Sudan, yes, you are there looking for such toleko. What type of foreign minister? Bantumwe muswaziza nnyo President Museveni. Era agenda kudde uwe wali bavudde mu bukulembeza yejjuse. Nabalonda mukoze mutya. Tolina kwerabira nti tukyali ku Ssegirinya. Anti gwendiko anti wotuleta mbano ba minister abatunaka abakunamu obukunami. Ogamba otya kati waliwo okunama okusingawo. Tewali kunama kusingawo kyekugambye kati uyo obadde onzizawo Ssegirinya abadde ki? Mbadde kyakujjukiza nti kati nadda labayo kati Kidandala ogenda ne weewuunya Kidandala total failure. Era Kidandala bw'oba oyagala Uganda ekusonyiwe olina okuleeta entweyo gwe famire yo bajjajjabo nga 6 ne mugenda ku State Square Bannayuganda tujja kusonyiwa. Wallahi billahi tallahi wallahi billahi tallahi tetugenda kusonyiwa. Tolifuga wano mbu Kidandala togenda kufuga wano ajafugawo kuba agenda kufugula guno omulembe agenda mu high court. Wuliriza guno omulembe gw'abanyampi gukulemye okufugako ogenda kufugawa era genda mu high court otekeyo sente togenda. You are not going era kujja kugenda. Let me tell you Ssegirinya oba ina empapula oba tayina. The issue is abaddeko MP actually ne Kamala Katanda ne bajjayo Ssegirinya. Olabye awenzi kakanyemu amera nasinange tuddemko wasi ne Kamala Kabatanda ne bajjayo Ssegirinya. Omanyi kigenda okubaawo? Ssegirinya agenda tuleetera mutowe tunamuwa ne waba nze ngendo okuba campaigning manager atsigenda na campaigninga Ssegirinya omu campaigninga Ssegirinya ogenda kuŋŋaanya bululuwe o campaigning ki no Ssegirinya tugenda kukola nga ono omukazi yafayo yani n'abako yali bisi Naibanda bwe yafa ne tuleeta Nebanda bwe yafa ne tuleeta muto wa senior 6 Ssegirinya tugenda kuleeta muto bw'anaaba muto taliyo Ssegirinya haki ye gyasinga okwagala ajja gituwa tujja gironda haki ya Ssegirinya nenga tetulooze Kidandala tetulooze Bubina Buyuga butuuliro bwa Kidandala tesula bulonda okujjako ng'anaanoonya akalu ng'anaanoonya mirundi kati sobola kulonda we cannot. Yes tuwalaba video y'abantu wali watamala emirundi n'agamba nga ne jini ali awo oli ng'amugamba ono nno omwana munnanga akufaanana ne mu njoge n'agamba ndi musajja muganda osobola okusanga nga ono mwana wange ate agenda okwogera ebyalo ng'ali asiiseeko ku kyalo kyewaffe n'agamba ojja nakwekanga. Yes we are not going to vote nankani bubina bwa Kidandala obubina Kidandala ne watula obutuuzi ku Kidandala dokita ne watula obutuuzi ku madaala g'ennyumba yo doctorate yo bagenda gisula mu ttooyi oddengo wa senior 4 kubuulidde tewesemberezanga abantu ba Kisirani tewesemberezanga abantu ba Nyampi tewesemberezanga abantu bawunya yenna atunula bwati Kenneth Kakande ogenda kutta professional yo. How can you be a blind person ng'ate ne blind person akulembedde? Kenneth Kakande ogudde ebifongo mirundi nga 15 ate kakati wegase ne Kidandala. Kenneth Kakande obadde ki mbu I've received instructions to go to high court. You go
ate kumanya bannaye nga bakubye Kidandala agambye mbu state enkubira mbunve mu musango guno teri state ekubira taliyo nga bakubira gwe omanyi Kidandala anyumi alowooza NRM yamukozesa okuba Elias Lukwago kuba meya nga amwegana nga ate Elias Lukwago yamuwa deputy mayor kati NRM yamukozesa alowooza nti ne wano NRM yekirimu kya Ssegirinya zipiwa Ssegirinya bamukebera DNA namukebera obwongo amaaso n'emimwa n'ennyindo nga byonna byonna bijjuddemu Bobiology full stop Bobiwine full stop yes tobolo yokuba akalulu otegedde njagala kutegeeza abana Uganda otyanga omuntu akuba akalulu nga talina na nyumba nanka mu constituency Ssegirinya okuma Ssegirinya agenda wala ne wagenda patch bamulonda ne wagenda patch bajja kujukuza abatulaba era tubagala nnyo mwebale kutwagala kwe tuli nasinyamasina n'engamba Ulira bagenda kunyimba lino limba simanyi wonyomera asula munkola kanyomonyomo Kidandala yanyoma Ssegirinya empumi baji kuba wonyomera asula munkola kanyomonyomo Kidandala yanyoma Ssegirinya empumi kanyomonyomo wonyomera asula munkola kanyomonyomo Kidandala ebinyo byewe yanyoma Ssegirinya bali kuba. Yes, we hate you people. We hate some of you. Yes, we hate you kubanga wasanyufu mwava ku mulamwa gw'abantu muri mukulya buli Kidandala ebisirani byo ojja kugenda wa Kayanja combine Dr. Serada combine sex combine even n'amanyi gabo tegamala Adam mama fina ebisirani okuvaako kasita wava mu Elias Lukwago twakwetamwa twakwetama musajja gwe Kampala era genda mu abo abakumi twakwetama Ssegirinya odde wamu ekyo kikata mugenda kuvaamu wadde mukulembeze obadde okimanyi erinnya Ssegirinya nti yabalinyeko nze kwa kanalisi mu Uganda Ssegirinya n'alinnya gomanyi kye bayita ye tulina eddakiika mmeka omanyi kitatera tugoba wano gwe kambabuulira ekintu kimu Ssegirinya yabalinyeko why how is the volume saga kungamba let me tell you why what Ssegirinya yabalinyeko gomanyi kye bayita state yonna ngetunulidde abakakati Ssegirinya is a brigadier omanyi Ssegirinya brigadier abantu amayinza okukwita ogamba tubulire ranka wajijwa bo bazijjawa bazewa bobo wazijjawa okay nalinda nsoma akatabo abatulaba n'abatuliza awo tugenda kubakoneka oluvannyuma lw'omutanda okwingira eggwanga soko olinde basigale in the know biki ebiddawo tukikuba robo double style okweni yayogera tujja kikuba left right center so for that reason right Ssegirinya ali mu right Kidandala oyo ye yava ne kulafiti n'agwira ddala eri ali eri akunamye bwati goberera akabina ka mukazi oli yakozesa goberera oba oyagala nnyo goberera akabina ka Jennifer Musi twabeetama ne banno twetama basajja mmwe you people pretend to be Baganda you pretend to be whatever you don't belong to any tribe kuba tribe za Uganda zitegeera nnyo who are you Kidandala buli munauganda gwe twagala bakozese ku sepiki bakozese mu kayu bakozese ku bina gwe banakozesa bukozesa Kidandala tokowa musonyiwe Kaye ate kankubule wallahi ne bamala bagamba akaluwo kaddamu osoro nalaba jona okuba campaign Kidandala va ku Ssegirinya the moment owalinnya Elias Lukwago n'omwegana nga yakuwadde obwa deputy mayor nga family yammwe temuvangayo omukulembeze deputy mayor ebisirani wayoola ntoko bonna baseeki ne babikukanyugira simanyi na muzikiti mwosabira imaamu oyo Kidandala mumugobe agenda baleetera ebisirani imaamu seeka oyo Kidandala ajje mumuzikiti mumugobe ebisirani agenda n'ebisirani byaddeyeri mu bibiina bwoli omukazi yamukozesa okwegana Elias Lukwago wegana Elias Lukwago ensi nekwetama ensi yakwetama kisajja gwe ensi yakwetama Kidandala tetugenda basonyiwa basajja mmwe mwatukola nnyo bubi yes ate ebigambo byange si bya flashlight UG si bya Kaye Wisdom official si bya Bambi media mulete enfumi zammwe mukwate Kaye Wisdom
Call my number at your risk. We own this government. Number to kumanyira. 070 ana mumwenda ana asatu mwenda 0701 49 40 39 kati jikube ate jikube n'ebinnyo ng'ogamba jangu wa report sijja kujja summon me with the summons bobo ina kyogamba full stop temujja kuddawo tubatye mutwete ebisirani tunigine niyo nsaba first family mukwata abantu baleeta ebisirani mu government ya kitammwe government ya kitammwe tetwetaaga mu bantu babisirani the whole minister koti etudde nga minisita mulamba atandika sirinawo neninyo sirina bujulizi nemanyi gyesi baagala yanziba stupid sirabaga you mulinga ebiku byemwakulewagamba bino ebyogedde Kaye ku mulembe gwa President Museveni oŋŋamba otya minisita oyimiridde mu kooti waliwo police omanye kooti how courts run courts ruling based on evidence, but you don't have evidence. What do you want us to do? Nga waliwo police. What do you want us to do? Nga tukera abana bafenga tubagamba. You know minister era kyovula bamulwawo kulaba president. How can you be a minister? Mu government ya General Museveni. Nogenda mu koti no wabira omuntu. Nga talina bujirizi. Munawo oyagala mawule gakwogereko. Nsaba omulamuzi asale tujje sibagala agwangudde ate gwe tukusaba billion damages. Yes. Twabako abantu mmwe. Ensi yabakowa okumanya ensi yabakowa n'ebigali byewamwe byabakowa. Kyovula muteka mu sente ziyita mbuyisi. Yes. Goyo manyiti bantu bano waliddo. Simanyi nkulwambi. Yenjo nakiriza era mbagambye. Ambiddwa leero. Mbale nerabidde mbale kwerabidde. Nze abantu bano bantama bwe mbamba ogerako njagala bategeere njabogera kwano ate mbalinze muguru nze ngendo bwomanyi dokita nagamba nasaba Katonda nsaba mulimu ogwo gwe gusembayo muguru empuuta zino bwe ntuuka bwe nti muguru nja kukwata n'ekitala lijje okumusindika mugenda nsooka kusalako ebitundu byo byekyama bikoze bitenyindo matu nsula ekimu kimu wekijja n'ensula ekirala nga wayise omwaka n'ensula ekirala n'ensula twabeetamwa tujja bakuba empi. How can you be really gwe omuntu kwe twandirabiddeko nga gwayamba entegera z'abantu abalala nga namumuleeta kakande loyo mulambu olinaawo olina kidandala olina kikyotugamba wallahi okulonda kidandala nonda ekidomola bwewegana Elias Lukwago gendayo wallahi newebikyuka ne bagamba Ssegirinya bamugjeyo tugenda kulonda haki ku haki Ssegirinya zalina tugenda kukwatako haki emu tugijje Bulaaya ejje kawempe esimbewo aboyo kyali bonna bali Bulaaya Katonda wosembera Bobiwine ate osigaza ebisiraani noba tewogira wajje Kampala ng'otambuza bigere Bobiwine omanyi ngafa abava mukyala naate kati Bobiwine omulaba because juzi wangamba oli asindikidde comment namugamba nti benali nzijako interview Babi eno nga tiyagasa akuba ono ndiko ngamba nti ebirabo byange bimu kwebyo biri abiri mugumu nabifuna era tubanja okukuba tiyagasi ne first lady Babi obo ina kyotubanja hojjako kati gojja kuba akatabo kalamba kati gwe bakusasudde Bobiwine wamasicheje akatabo kogenda okuwa mu nsepya bannange bankubako tiyaga koti gorozo butabu abano bulaba balwana erweru oli ne wabatayinayo wadde kiyenje kiyakuba bajje batusolera ko kati olutalo lwerweru lwatandika kakati nali nsoma buli omu awandika butabu n'ataakola ekintu n'eki kyovula nze oyo musajja yafa era nkuba bakitabacha I pay my condolence to purpose kutesa. Yes, musajja yagene mambuka nakube mundu oyo. Nero kubanga abantu bawana abalwana boba toli near to source of power tabakwogera. Ko musajja purpose kutesa. Oyo yafa bamwogera ne ya muti. Muti yayina bokuyo. Teyayina oyo musajja kye njagala ko lumu gwedwa kwanga oti abasirikale. Njagala ko lumu olabe atono balinda bafudde. Ogende wa Ivan Correct. Ogende wa Felix Kuraije. Ogende wa ona yali CDF Muhozi David Muhozi oyo musajja ali Masaka genda yolabe ogende Felix Kuraije kati ate olisanga David Muhozi oliyewunye. Yes, those people n'abalala abali awo waliwo musajja twali ne wa gundi msikati musajja wa meja mulamba nanga wisdom mpulira nnyo nga bagamba okukwata simenye ababagala okukwata abo be bano byogamba omanyi omuntu yakyawa government akola ebikolo bikyayisa government otegedde
kati omuntu asobola okujja n'ebinnyo okwata kati nga bakutono visi chancellor wa Victoria University ne mwana kati mwana nkubulira ekintu kyova olaba neewuunya ebijambiya biri Masaka twandikutte bagaya ababeeyita abakabi ne drone tubateeke Masaka ojuka kye nagamba nti bukyali obwo bwekyanga obulaba bwe omala okwekyanga ojja okava emabega kugambe babe wuuyo kajja kugwa kawaluka emirundi nga 10 nga kalina mune mundu mbuno ka flying squad nyo buvenga emabega oba bimizao drone kati oba bimizao drone na bwekyanga nyo okay babe wuuyo kujja ngaze Kaye wizidomu ebitabo nebyegoda sebya channels za bya kinnono Kaye omanyi lwaki njagala tone tusibe sente tukwate obukyali obwepaka tubukube Masaka anti kade akabi tubakube how can you tell me muzo kwata vice chancellor wa Victoria University ne muleta drone meka omuntu mwechi mwechanga cha bwechangira mufe bukwate kwata obukyali obukube Sudan obo bukyali obwechangira wano buli Kampala kubanga fe tulya chipusi ne chicken kati wekakanga milkshake ne kuvamu ne buloza nti obimbi jebuwa we mujjo tukanga bambi tuba twebajjagala mataga fe kakati nebuloza mbutukanze nnyo amataka gaba gavayo mbate mutukanze nnyo osegedde kakati amataka gatuvamu nebuloza bwakanze wisdom mbuno najja ekyovu mbunazirika gala mata kati njagala I challenge you mwabeita abakabi tubateeke Masaka ewali ate jambia yazeka abaluno nalabe n'omusirikale omwe yagambye captain banange mbasaba mwonna mwerwaneko kubanga ebintu yatusobedde eryo jambye emanyi oba captain esooka kubuuza kozi captain wabujjawo kati waliwo ali awo agamba osekirite olaba is inciting abatutema jangu nvunaani inciting abatutema gutyo olutya otegedeko kyemu ate byenjogera byange byenjogera byange sinafuna katengo sibya chano byange oba ntobina katengo tubatwale Masaka tulabe be mugendo kukola kakati ndalo ensonga eyo Kaye tukyali mu kuweereza abantu fenna mwena bali ku channels zaffe mmwe bali kutwagala mmwe bali kwekumbira ku mukutu mmwe bali kutuuliriza tukyaliwo obbaweereza Kaye kino kyobadde ngamba obuuzizza ensonga lwaki Ssegirinya yawangudde esooka nkuwadde bisiraani bya Kidandala oyo mumaze ekyokubiri eno point nkulu nnyo aba security abategera mu giwuliriza abantu abataagala government bakolwa ebikolwa ebikyayisa government kyogedde bulungi omuntu atayagala President Museveni ng'ali mu security ayina ebintu byakola ebikyayisa President Museveni okimanyi ye bayirawo kino kankigatteeko ne gundi ne Nankana ne bino ebiri e Masaka ebijambia omuntu yenna eyagambye nti Ssegirinya ne Arani Ssewanya ne yazali bobe makindi nakulira ekatwe ne Masaka tamanyiyo bulungi mbube batta abantu oyo muntu tagala President Museveni tagala President nimbye mu bintu byonna ebigenda mu maaso you tell me nti Ssegirinya abadde Bulaaya ali mu hakkize ava mu Netherland nakirirako mu Maserengeta nagenda mu yakkiye Sweden omanyi Ssegirinya alina zi hakkize zimwaga nadde Take nagenda olaba omanyi Ssegirinya ye yagala ng'agenze Europe bw'atambula mu zi hakkize nagendako ne Take omusajja abadde mu zi hakkize oŋŋamba otya nti amanyi okuwuuba ne Jambia kiba kitegeeza you have run out of option. Absolutely. Otegeke mugamba now lwaki Ssegirinya yawangudde kikutegeeza ntene mu judiciary tukyalinayo abantu abategeera kubanga bakizuula titulina abantu abakola kabampaane naye nga bakyayisa gavumenti gye bali ogikolera mukyala yali agenda okuwa ruling n'asanga ebitabo nga tebiriiwo kisaaki Catherine naye omanyi nti yensi tegenda kwerabira mukazi oyo omukazi yali wali chief justice kisaaki yali wali ng'ataddewo ruling ye nga yanjawulo nekoba winyi ddolo agenda okujja ebitabo nga babijjeyo omukyalo oyo asobola okuba nga media tekyamwogerako dokita naye taliva mu mitima gy'abantu kati yenna eyajjawo ebitabo ebyo dokita nkubuuza oyo eyajjawo ebitabo by'oyo omukazi bagambye eyabijjawo n'abikweka ayagala nnyo President Museveni ayagamo bijjisa yes
abantu bakola ebikolwa ngo bakola kabampane ne indirectly nga bakola ebikolwa bikyayisa President Museveni ne government oyo yasitula ebitabo byoyo Chief Justice na kubanga omukazi nga bamuleka n'asoma jukira ruling yali eji nga tasobola ku overriding abali baki balala bandi mulese n'akola ki n'asoma kati oyo yabikola yenna tayagala nko President Museveni tayagala nko government naye atali mu judiciary kati okuwangula kwa Ssegirinya kikulaga waliyo abantu abeetamwe edda ebikolwa ebyo otegedde kyengamba firi kino nno kirina kyo sensitive abagazi bagenda okitegeera bino Kidandala byagamba nti government emukubira amasimu government ewagira Ssegirinya woba gwe government osobola okugyayo Ssegirinya awo n'omujja mu parliament n'ogamba okulonda kuddemu Bobiwine najja neesimbawo omanyi kye kiba kitegeeza omanyi kye kiba kitegeeza ate empuuga aba akyalisema okuba lead of opposition lead of opposition abazze n'emmotoka nga mukaaga ezimukuuma ani asobola okukikkiriza eyo kati bw'oba gwe nga gwali mu gavumenti jjukira Bobiwine n'okwata n'ojjayo Namboozi tuleetawo Bobiwine wajja kitegeeza afuuse lead of opposition kitegeeza aba ne privilege okutuuka buli Uganda waayagala si bino bya kisiru bamuganya ogende Masaka simanyi wakitegedde mutagenda Masaka aleeta isekiri olina kyobuuziza njagala nakyo abantu bakitegere bulungi kakati gwe chairman electoral commissioner Ssegirinya bamugjeeyo Bobiwine azze n'abala abantu nga bataano kale tugende kakati gwe Chief Justice nze gundi wa electoral commission nga Bobiwine azze bwe mba nkyayagala omulimu gwange n'obutangoba ndeetawo obukwakulizo nga 5 kulanga teyesimbawo bali wabalaba bali engeri gye babagoba akati oba oyagala nange bangobi kakati ye buuza nze nga gwe Bobiwine oze kwesimba nze judge oze kwesimba gwe Bobi omanyi kyenkola nati mukifo kyebavaaka nti bayibe omanyi kyenkola mbagamba kusinza byendabyo ebiriwo namwena abaze abaliwo mbadde mbasaba Bobiwine talya no post kali miracle yiyo ejireeberawo eruwa okulonda aba kujjeunga direct ngamba wuyu omubaka wuyu sekiriza kulonda mbadde mayimbo ogamba mbwayise mu mireculasire miracle yawano gye babala eryeki osololeeta ekizibu mu basajja bano n'ogendolekera olaba abasajja abo basoma bali mu judicial awo omanyi nti waliwo omuntu omu yabajjako ebitabo byonna bye basoma ye Catherine wadoza simwogere waliwo yabajja waliwo ruling ezimu ezibaawo oziraba awo nga bwe ziri ruling ezimu eziri awo nga zikolebwa naye abantu nga tebamanyi nti oba liva ku bwajjaji kiki bagenda okukola kachovola abakola ruling nga ayagala kalimuke kusigalawo chovola bati katulebe eyali wano nga tebamwagala nnyo aba government bwe yavaako yakafuna emirimu egyo egy'amaanyi egitamanyi na bano oyo bati katulebe kubanga ye yajja nga tomugamba kusala ebyo bya kisiru njakosa bwongo otegedde kyemugamba kakati katukole bwe tuti tugenda kwongera wano ku Friday ku bintu bya Ssegirinya wabula kyenjagala okugamba kiri kiti Ssegirinya Ssegirinya is a winner, Fred Lumbi is a victor. Gwe manje never naye wisdom oyogerayo buzungu buli simple nenga bwebu yo bulaba yongeje butambula Ssegirinya is a winner, Fred Lumbi is a victor. Kati waba wali otuwani anti wayita mu tanuru kati Fred Lumbi wali bayogeranga ntogera Kaye mbadde nsaba bya tanuru waliwo omusajja yangambye ati gye bagamba gye bayita ate balina gye bayita naye kakati ku mulembe guno okyaleeta tanuru abantu basimbisa gundi buloka zino za semiti zibakuba wali oleeta za tanuru ze bookya simanyi za ttaka ani akyazimbisa buloka okay
live bullet netano kyo kisinga kati oli mu answer gategeza ko kuga oli chali ali mu campaign nga bagakwanga kukolwe gati gamba katakoleta tanuru ani abyogede kozi anje nkugamba tanuru ezimu amazi bazikonye tokimanyi gwe tanuru ezimu zibazi labano kizitatya n'okutya garoti mogere bya tanuru ezimu zikona ebigamba bino basolo kukatunga mu tanuru notajja n'okona nesasi tokona kyovana bagamba Bobiwine yasolo kubanga alina training nga 10 nga muri awo nga yasande nze namuwalya field marshal njagala ondetera geno wawan naye agende mu field tumukuba amasasi tobe wagewo Bobiwine ayitali mushuchu yakola bwati yali atayogera bu nako oyo makone kakati siri musabiri neyaga mukuba yatya n'okutya nazzayo emundu mu mpale kubanga omusajja gwe yakuba ku target po yakola naye kumanyi nti Bobiwine is a jetiri is Schwarzenegger is Rambo is Chuck Norris is Robo is Undertaker Bobiwine is Brock Lesnar. Why? You can't tell me nti kubye sese wewe no so program agenda kutandika kwongera nako no linda ko tugenda kutandika next banange nno kankubuli soko kwatena kumutu soko de wabugumye daze teno kupatako kwasaka ebiri tojja lumba kira wanagamba dokita nti babi mukyala Bobiwine alimu embaganya bamukubye njagala okwetondera abantu era nsobola n'okufukamira nze ng'egenda bye Bobi awoni babi alimu embaga 10 yani no ate kati toleta bwavu bwo abagagga asobola okukuba mukazi w'embaga n'enkya n'amukuba ng'amukubye eggulu n'amuddamu n'enkya olabye omukazi nange mutunuulira ate nkugamba oyo akuswaza okumuyita first lady oli omutuuseeko ate kati wubadde ki video tumulaba gundi tumulaba olaba kyengenda nembaga dokita kati omukyala muleetere buno obuwala bwamwe obw'emyaka 2 bonna mulinga bwankazi obusiga bonna mukubagala papa weruze yamanyi obu interviewinga akawala kona katemeza bwogeranga nankani kyalani naba babi nakyo enviri zezo ebisige bye netondera abantu nagamba Bobi yalimu embaga nnya ne wallahi nalabye Bobi yalimu embaga 10 gutegedde ngamba tosobola kugamba ndabika ya Bobi kugamba tete tukundabika yokka beauty is a combination of appearance and knowledge and even the IQ is quite a little bit high IQ appearance and IQ genda olabe fena tulishanga bwetwala Bobi nga bakutte ni Kyagulanyi mukomera interviews yakolanga precise to the point explanation tick nengamba banayi bani abagamba nti eno family hooligan nga boboka bali hooligan nasese kino ekintu njaga bana Uganda mukitegeere andu mwendo oyo musajja mwagala nnyo ne wankubadde yagaggawala omanyi obugagga buno oluusi obujja omwana mu yakubya akaaga yalaze emmotoka nga eri waggulu bweti mu kizimbe mu garage naye nga wansi waliwo amadaala n'agamba abagagga abasinga e Uganda tomanyi ngeri gye bafunamu bugagga ng'eyo emmotoka tomanya you don't know how it got there. Andrew Mwenda ng'akyali mwavu munnaffe yayogeranga ebintu mwana wange nga tugamba omusajja ono ebintu ng'alinga mwezi kakati naye tubale tumanyi oleese bajaasi kakati Andrew Mwenda yavuma Bobiwine ne Nuupu yagamba they are hooligans. They are hooligans, Bobi, intolerant, ignorant, simanyi biti amanya yogera oluzungu n'olowooza mbu yasomera mu Oxford. Kakati ekyanneewuusiza kankyogera mpola. Andrew Mwenda kwe kuteeka post n'agamba agenda kutegeka debate between Bobiwine ne General Muhoozi, the first son. Debate ngekwata ku kulonda kwa 2026. Do you know what it means? Mama wange mwebaza okwambala olugoye lumu okumpa amata. Otegedde kye nagamba ensi nti kati Bobiwine asose kuba jje nati tugenda kulaba jeno omu ne field marshal ku debate ekyo. Kati Andrew Mwenda yagamba Bobiwine nti ze hooligan, intolerant, simanya bitya, nyonyonyo, kanyonyonyo, kati levejo. Ate jukira Bobi tanagikiriza. Andrew Mwenda agenda okwogera debate kitegeeza side yomwe bayakkirize jagala nnyo. Kakati we magere polo kumatana yogera
kitegeeza bwe bamweguya naye otegeera kyendiko okumanya nga ntegedde you are overwhelmed. Dokita kino katugende empola Andu Mwenda yavumanga Bobiwine mbwizi intolerant simanya bitya simanya niyo kakati asaba kubanga Andu Mwenda watukiro kasita Andu Mwenda ayogera mbunyenda kukola ekintu kino ne wisdom n'agattamu first family kitegeeza amaze do communicating ne first family kati okimanyi ntino bwe yavumanga intolerant simanyi ignorant kati gwe bekayirira kati of the two kale nekizitata ayita luzungu of the two of Bobiwine n'Andu Mwenda who's ignorant kubanga yatugamba Bobiwine namulengeza namuteka ku level ya wansi kakati debate eri wakati wa field marshal ne general nimbi bwe tugenda otandi kakati laba doctor okitegedde nze nno wembeera wano nkola conclusion zange namwe abasekyoyita abali mukoleeza mbu nze zange ziri nti gwe baavumanga mbuno tategeera Bobiwine pastor yamanya olunyiriri Katonda Bible egamba Katonda afuula abatategeera oba wegamba otegedde kyebagambe Katonda afuula ebisirusiru by'ensi okubeera abagezigezi Andu Mwenda kubanga bo basomera ku ssente zaffe ne banne n'abamufaanana ne basomera mu masomero ago simanyi Sundays niyo ne balowooza ti bano ba Bobi abagenze ekamookya ne bakuba block ne basiika chapati ne beeweerera ku university ne bava mu buyumba obw'ettaka ne bafuuka bamiliyoni nga tebakoze mu gavumenti tebabbye Andu Mwenda balowooza ffe tuli basiru kati Katonda afuula ebisirusiru by'ensi okuswaza abagezigezi actually okuswaza abeeyita abagezi Bobiwine gwe baavumanga nti musirusiru kati Andu Mwenda amwegayirira afukamidde bambi mbadde nsaba nkole debate between yo Bobiwine ne first son bambi of the two Andu Mwenda who's stupid who's arrogant who's simanya bityo oluzungu lwoyega you know the problem oba omusajja oyo yali amukupa omusajja atali mukazi mbunanyola liki oba lwakyayogera nga kyalaani now the instant of corruption kakati wavuma omusajja kati omwegayirira bambi ngenda nsaba debate yes Katonda ulidde olunyiriri Katonda afuula ebisirusiru obisirusiru mwayitanga ebisirusiru okuswaza mu abeeyitanga abagezi Katonda omulabye ate Katonda yagwaba obukulembeze yo kimanyi nti osobola okusigala okimanyi nti osobola okubeera ng'oli mukulembeze naye ng'obukulembeze bwagenda dda lindako sokolinaewogini omulaba gwe bajjeeko bagenda omujjako gwe kyolabyeko n'amaaso nga Katonda yamugoba dda naye ate gajiyamugobera nabo babagoba kati alaba mu Bayibuli mulimu omusajja anyumira gwojja osome Bayibuli byonna ansa ziri mu Bayibuli omwo omusajja Sawulo ne David Katonda yagenda n'afukako Dawudi amafuta naye Sawulo n'asigala nga kabaka era nga abantu balaba Sawulo kabaka otegedde naye nga Katonda yamugoba dda okumala emyaka 15 kati kino Bayibuli kyegamba nti muli balabira ku bikubala byabwe oba ebikolwa oba ebibala okimanyi nti abantu Katonda be yagobedde balabira ku bikolwa byabwe waliwo omuntu akola ekino okumanya nti ono Katonda yamugoba wabula we yeremezaamu Katonda asobola omutwala we yatwala Sawulo n'atwala n'omwana wa Sawulo Jonathan mbalabula mu abali mu bukulembeze Katonda asobola okuba nga yakugoba nga tewakitegeera naye kubikola byokola biba buli kyokola tekituuka manya yakugoba kyandibadde kirungi n'osiba engugu nga bukyali kubanga waali jjo okukima asobola okukima n'abakwetolodde bonna otegedde ku kyemugamba okitegedde kakati naawe mumpulirize nze ndi shuwa ti Uganda empya ejja oba jetya ejja kujja wano waliwo omwana eyansesezza yagamba bwati kikyalumbuye kyeŋŋambye nti gundi Ssegirinya izegu bannanga omusajja atutwala kaguddeyo kati mbale tuli ku 5
Ssegirinya yagamba nankani nagamba ku kyalumbuye nagamba nti 95% lumbuye aliwa tone nagamba nti ali Uganda naye 5% bandi mutwale taki wabanga ali Uganda. Omuvubuka yakiwandiise n'ekikopa n'ekiteeka ku timeline yange 95% ali Uganda 5% bandi mukolaki bandi mutwale taki otegedde pressure bannayuganda abali mu diaspora mwe mukyakumye wano lumbuye nga tebamugyeemu njala nga tebamugyeemu maaso nga mulamu ebyo bye mulumba embassy za Turkey mu America Bungereza ludda mwe bakira mwateeka cyane yagala kwogera cyane nyoro cya barakoze cyane no gendo buze Kashumba Kashumba yagamba abaana bawano bwe mu passport abavandimwe n'olulimi tebalumanyi bazaliddwa Buganda olwakoze cyane kati mwe baana mwe abali mu diaspora mukoze nnyo mwebale bino byonna don't mind era nakibagamba tono kijjukira naye mbagamba temuddamu kubuuza lumbuye ali Turkey ali America ali Uganda that is not the issue wabula mu byombi lwaki nagasa Ssegirinya ne lumbuye these two people mu mbeera eno yonna bagenda kuwunzika nga bawanguzi otegedde dokita era bawangudde bawanguzi era lwakubanga kati manye omuntu asobola okuwangula omuntu asobola okuwangula naye kagamba nga tuli mu kwetereza ngeri gye tumuwa mu buwanguzi omanyi nti waliwo gavumenti erindiridde kakati esobola okuba erindiridde nga bano bakyetereza bawaayo batya obuyinza Ssegirinya agenda kuva ekitali eyo gye mugamba agenda kuva mu misango gye bamugamba nga ne be bamuvunaana ebyambe nga bibuze nga ice cream. Ssegirinya is not going to remain a normal person. Nkubuli amazima is not going to kati Ssegirinya ali mu kulwana lutalo lwa Luweero. Ssegirinya lumbuye is not going to remain the same. Okimanyi nti lumbuye agenda kutandika okuyita ku airport za gundi zensio nanga ayitira mu gundi nga ayita mu VIP lounge. Bajja gobanga ne minister lumbuye nga ayitawo. Otegedde kutegedde mwe bannayuganda Ssegirinya don't mind where he is. Mbasaba nze nwanirira omuntu analyst nti oyo yenna alwanirira omuntu wa bulijjo nga bwe bagadde chapter 4 Nicholas Opio ye yanzijeruwe mukomera oyo wa chapter 4 bwe bagadde enigoye nawulidde bubeera ndi kumpi kubira bapita ati singende ku office nkolerewo live buli muntu analwanirira munnayuganda owa wansi oba ali mu NRM oba ali mu State House oba ali liddawa I will stand for that person. 90% Ssegirinya ani lumbuye bya yayogera yali abyogera what was the end result ngali ku muntu wa bulijjo abona bana bebuza amagezi ba Minister of Federal Affairs abatamanyi nti abaana bali Dubai bali Oman bali Saudi bali India abaana ba Uganda bali India ngatuka India nganonya ne ticket emuza nenga embassy ya Uganda tusola na muyamba Southern Sudan bana Uganda basaba $115 buli mwezi nenga temusola bayamba lumbuye kyavola bayajja